Bobo kyayina maama wo mukubire ku ssimu kitegeera omugaye maama ye mukwano gwange Katonda gwe yampa akola ki asinga nenga mwena abaleyo nga mwina ba mama bammwe akayimba ako nkabaweereza kitegeera genda omukyalireko maama mukubire ku ssimu omugaye maama tewali mukyala ali musinga era tewali bali singa oyo gwennyimba so kayimba kalungi nnyo erina abamama bammwe maama wo tumulaba mukubire kasimu ate maama wo aba yava mu bulamu bw'ensi eno era musabire so kentandise nako ku Sande eno bagenze nammwe okusaba ng'okedde ku kyaki ogenda osabe egenda osabe kitegeera genda osabe luyale wetendereza omukama mukama bintu bingi nnyo byakoze ki byabakoledde ne mwetaaga okukola ki mwetaaga okumutendereza so akayimba ako nkagala nnyo akayimba ka maama maama ye mukwano gwange Katonda gwe yampa asinga bannaye mwagale nnyo bamaama bammwe be babaleeta ku nsi maama wo naakusitula emyezi 9 mu lubuto nga tomanyi na kyoliba naye abamu ku mmwe mwafuna ssente muli mu bakazi maama wo talina kyalya oli eyo yasaamiridde ssente nga bw'ozifunye oli mu bakazi abagenda okulekawo enkya so olunaku lwolwaleero mukwate ku masimu mugakubire ku bamaama bammwe omugaye maama nkwagala nnyo maama weebale buli kimu kubanga ne Bayibuli egamba maama wo agamba ofe ekituufu osaanidde ofe kuba oba muntu mubi nnyo kale n'osaba omuntu gagamba nze maama wange yantama nza n'okukyogera ekyo so naye nga abantu abamu just mugudde bugwe ddalu koba mu nsi toyinza kukyawa maama wo maama wo tabangako mukyamu ne Yesu Kristo yalina Bikira Maria era tewaliwo Yesu omwenge gwaggwawo ku mbaga y'Ekaana mbaga yali Kaana Bikira Maria najja n'agamba Yesu Kristo omwenge guweddewo in fact ye miracle gye yasooka okukola ku bukojja bwe era Yesu Kristo yakwata n'agamuse amazzi baakola omwenge ate nga muka nenga eyo miracle Yesu yagikola lwa maama we Yesu Kristo baamukomerera ku musaalaba era omuntu yasigalawo yali maama we kale nga mufunye ebitiibwa by'ensi eno babayisa amannya mulowooza muli ba kitalo mujjukire bazadde bammwe naddala maama wo mukitwale nti kintu kikulu nnyo mu bulamu bw'ensi eno era tewabanga akwawukanya na maama wo kitegeera naga nti Junior maama wo oyo mukyawe oyo mukyayire ddala abigamba maama takola nsobi omuzadde takola nsobi mu nsi kwa emyezi 9 gye yamala ng'oli mu lubuto lwaki teyakutta abazadde bangi batta abaana ne bakola za abortion akati gwe yakuyamba n'akuzaala oli eyo wafuna ebigurupu abamu mufunye ebigurupu mb'olina emikwano bakwagalako ssente zo mu nsi emikwano egisinga gina kye gitwagalako naye maama wo luyali yakwagala nga toyina nakyomuwa abamu mwali baavu nga muli bawuliza eri bazadde bammwe wafuna ku ssente n'ogula ku mmotoka abazadde bo baddamu nga bw'oyagala tokyayagala kumanya so egyo emyenge gye migula mu mabaala mwandibadde muddayo mu byalo ne mufa ku bazadde bammwe maama wo wamuleka Masaka oli Kampala ogula mmeeza z'amabaala oli mu baamalaaya so ekintu ekyo mukikomye ninga maama wo ali mu kyalo Masaka bambi talina namunnyo oli eno okola gwa kugaba ssente mu mabaala bw'ogulira abantu emyenge so ekintu ekyo kikulu mudde eri abazadde muyambe bazadde bammwe n'empeera yammwe mu ggulu